وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة في الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، atenderezebwa owekitiibwa Allah tabaraka wa taala n'amatendo amajjuvu agataliimu bukendeevu bwonna. Tuzaako okusabira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam sasira kwa Allah tabaraka wa taala kubeere ku ye, n'amira ogwange n'egyammwe okubeera nga tumutya Allah subhanahu wa taala n'okumwegendereza nga tumanyi nti gwe tusinza awulira era alaba. Ab'ebitiibwa, mu kaseera kano akatonotono ke tubanako, mukkirize tugenda kwejjukanyayo hadiisi emu era nga ya Hudhaifa. Hadiisi ya Hudhaifa eno atunyumiza nga atugamba nti anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, nti owekitiibwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, yagamba ti law anna allaha adhaba ahlu samawatihi wa ahlu ardihi adhabahum wa huwa ghayru zalimin lahum. law anna allaha, singa Allah tabaraka wa taala asalawo ki? Nasarawo kubeera nga adhaba ahlu samawatihi wa ahlu ardihi, abantu bonna oba ebitonde byonna ebiri mu ggulu lye, wa ahlu ardihi, n'ebitonde byonna oba abantu bonna abali mu nsi ye, adhabahum wa huwa ghayru zalimi lahum. Adhabahum, yali babonereza Allah tabaraka wa taala, wa huwa ghayru zalimin lahum, nga bonna tabalyazamanyiza. Singa Allah tabaraka wa taala yasalawo kubonereza bitonde bye byonna ebiri mu ggulu, yali bibonereza nga tabalyazamanyiza. Nabwe gutyo era senga yasalawo kubonereza bitonde byonna ebiri mu nsi, yali bibonereza nga tabalyazamanyiza. Weetaaga okwetegereza era nga mubyo byolina okwetegerezaamu kwe kumanya ti Allah subhanahu wa ta'ala rahmatahu, okusaasira kwe, sabaqat ghadabuhu, kwakulembera obusungu bwe. Wetunulemu ku ebyo byokola emisana n'ekiro, olaba bikuyisaawo. Era Allah subhanahu wa ta'ala abakubanga yasalawo kubonereza byonna bitonde gwe wali badde owona. Bw'atyo nno n'ayongera maaso n'agamba walaw rahimahum, ate senga yasalawo kubisaasira, kanat rahmatuhu khayran min a'malihim, okusaasira kwe kwali badde nga kwe kulungi okusinga emirimu gyabwe gye bakola. Awo nawe weetaaga okwetegereza nti okukola kw'emirimu gy'okola, emirimu gyo gy'okola tegisobola kuyisaawo wa Allah tabaraka wa ta'ala.
lumu omubaka sallallahu alaihi wasallam ayogera ebifaanako bwe kityo basahaba ridwanullahi alaihim ajma'in ne bamubuuza wa anta ya rasulallah naawe omubaka wa Allah emirimu gy'okola tegikuyisaawo n'agamba nti wa ana nange Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegimpisaawo illa an yataghammadani rabbi okujjako nga Allah ansaasidde. Ekyo kiraga ki? Tiseruganda emirimu gy'okola toweeyinula nagyo tigikuyisaawo, tigisobola kuyisaawo. Kiki ekiri kuyisaawo? Rahmatuhu, kusaasira kwe Allah tabaraka wa taala. Ekyokulabirako ekyangu kyoyinza okuwa bano abasomesa babimanyi, naddala abasomesa mu secondary waffe no mu primary tetulanyo bikola, naye abasomesa mu secondary batera okuwa abaana exercise ne babagamba nti mutuwandiikireyo ebigambo ku nsonga gundi ebitasukka 200. Wandika ku nsonga gundi ogiwandikeho ebigambo ebitasukka 200 kye bayita essay. Omwana n'atandika okuwandiika era bwawandiika ebintu ebyo n'abipresentinga eri omusomesa essay gye yakoze. Omusomesa n'agitunulamu n'amuwa ttiiki ez'enjawulo imma 3 oba 4, n'amuddiza ekitabo kye. Kibuuzo, ekyo kitegeeza nti omwana ono byonna omusomesa nga bw'abadde abyagala byabikoze. Bwe mbeeramu abasomesa ababimanyi ebyo, kitegeeza nti omwana ono bw'obadde obyagala bw'abikoze ddala. Amazima gali nti nedda, wabula omusomesa ono atunulamu n'alaba ng'omwana ono bambi tavudde ku mulamwa. Yetoyinza kuŋŋamba nti question marks zonna yazitadde mu bulungi, hyphen, apostrophe, buli kamu konna aketagisa kakoze bulungi, spellings yazikoze bulungi. Senga omusomesa ebyo byonna abitunuulira, tasobola kubeera nga omwana ono amuwa tics ezo z'olaba babawa, waliwo abituna mulaga nti tiyavudde ku mulamwa. Abange ne Allah tabaraka wa taala ebibo bwe bityo bw'alitulondoola kamu kamu, n'alonderwa kamu kamu ku bye tukola, teri asobola kuyitawo. Yensonga lwaki omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza edduwa yetulina okuba nga tusoma egamba Allahumma hasibuni hisaban yasira, ay Allah nkusaba ombala olubalo olwangu. Kyagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam ti yenna gwaligamba nti bakuteeke ku minzaani bakubale, udhiba, teri agenda kuwona, Allah agenda mubonereza. So ekyo kitegeeza ti Allah senga asalawo kusaasira bitonde byonna asobola okubisaasira ng'ate tabyenkanyankanyiza mirimu gye bibadde bikola kuno ku nsi. Byetukola Basseruganda birimu emyaganya mingi. Swala gy'osaala gyoweesibako gy'olaba nga ntuufu, swala ki gy'osaala ng'ojjudde ebirowoozo, olowooza kino nakiri. Nagamba bannange ennaku ezo nti ngotuufu ekyokulowooleza mu swala nakyo nasinga nnyo kitegeera ejjuma gye nabasaaza ku Lwokutaano Olwende abaaliwo temwakitegeera, naye ŋŋenda okujja okulinnya ekituuti kino ng'omu ku bakyala bange mbutuufu ali kibaita critical moment. Ne swala yennyini yali nnemye okujja okusala, nemulowooza khutuba yennyini nagisoma
n'essola nengisaaza naye ng'ebirowoozo tebiri wala, biri wala nnyo. Abanga abafaanana bwe batyo abasaala essola nga balina ebirowoozo ebifaananako bwe bityo, tuli bameka? On daily basis. Essola gy'olowooza nti enekuyisaawo. Sadaka gy'owaayo ddala tutandika okulondoola kamu n'akataano zivaawa sente woozijja? Sente ozijjawa ezo z'owaayo? Singa tutandika kutunuulira ebifaananako bwe bityo, mu butuufu n'essola kati kuyisaawo. Ki ekikuyisaawo? Kusiiba. Abasiiba nga tulaba ku byenjawulo, bano abakazi batambula nga bali bukunya ddala bwereere bwennyini, betukoleramu emirimu emisana n'ekiro. Kusiiba kwe kuyisaawo. Sseruganda ddayo otunuulire emirimu gyo, weebale. Hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, weebale nga tebannakubala oyitawo. Anze magali nti mbutuufu bw'otandika okutunula n'otandika okwebalabalamu, olaba nga toyita. Kyodde olaba nga Allah subhanahu wa ta'ala tugamba hadithi al-Qudusi, walau rahimahum kanat rahmatuhu khayran min a'malihim. Singa Allah subhanahu wa ta'ala asalawo kutusaasira, kutusonyiwa, mu butuufu byatuwa biba tebyenkanankana na byetwakola, agenda tukubisizaamu. Kyeva agamba lilladhina ahsanu lhusna wa ziyada, abakola obulungi mbakubisizaamu. Lwaki atukubisizaamu? Kusobola kutuukagana n'ebyo byayagala. Wa amma singa sibasiba ekiro kiri tekisoboka. Nagenda maaso n'agamba nti walau anfaqta mithla uhudi dhahaban fi sabili llahi ma qabilahu Allah. Okyaliko ekyo kyokka, ne bw'okukeera ku makya n'osaddaaka, naye nga by'osaddaaka byenkana olusozi Uhudi. Bano baganda baffe betulatula mu balinga babiri basatu, Allah byasasaasira ogendako mu hijja, ne bagenda ne bagirambula, ne balambula ennyuma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amakulu olusozi olwogerako Uhudi balumanyi, naye Omubaka sallallahu alaihi wasallama alukubirako ekifaananyi ti omuntu ne bwasaddaaka zaabu, naye nga zaabu gwasaddaase obunene bwenkanankana olusozi lwe bayita Uhudi, ma qabilahu Allah teyalibikkiriza hatta tu'mina bilqadari, okutuusa lwolikkiriza obanga omaze okukkiriza okugera kwe. Ennaku eziwala omuvuka yatunyumiriza kigambo, yafuna challenges, bwazifuna nga zeetaaga ensimbi eziwerako, nayogerako ne banne naga nti e Masaka eyo eriyo omuddu, buli onna w'omutuukirako n'omutegeeza ekizibu kyo tabula kukyala kuwa. Namuga genda omutuukirire oyogereko naye nze toyogera erinnya lyange. Muvuuka oyo n'atambula n'agenda, Allah n'amumuwa omuddu oli n'amusinkana, naye nga Allah yamuwa ku nsimbi. Bwe yatuukayo n'ayogera naye n'amubuulira ebizibu bye, nagenda tekirina buzibu ekyo ngenda kukolerako bwe kiti, genda ojja kudda ennaku z'omwezi bwe ziti, ekyo nja kubeera nga nkimaliriza. Kati omuvubuka n'atambula n'agenda, naye byabeera gy'abadde obudde bwali butuuka, n'atandika okukoona ku kasimu, amukoonako nti wange kiri kitya. Wallahi tamwanukula, nabuuza kwane nti omusajja nga tayanukula kasimu kange oba takalina, nti ate okuba nga akalina. Olunaku lwetuuka lwennyini lwe mugamba n'amukoonako nga takakwata,
olugendo lunene nno sisobola kutambula butambuzi nga simaze kumukoonako. bwe yakalemerako ennyo oli n'amuddako n'amubipinga n'asirika. kati agenda mu myezi akasimu akakoonako oli tamwanukula. N'abuuza ku yamugamba nti gendayo, namugamba nti kiri kiti omusajja aga nti wayi bw'atayanukula akasimu mwisonyiwe. Kiki kyenjagalamu, buli atuuka yamuwa likugera kwa Allah, ono teyazimuwa paka lwe yabivaako nga Allah gwe yateekerateekera okubeera ng'awa ono takola atya, taliimu. kyavudde agambye nti walaw anfaqta mithla dhahaba, ne bw'onoosaddaaka ebyenkana zaabu, ne bw'onoosaddaaka ebyenkana olusozi Uhudi naye nga zaabu, ma qabilahu Allah tasobola kubikkiriza hatta tu'mina bilqadari, okutuusa nga okkiriza ti nze nno mwabo saalimu, nze Allah teyanteekerateekera kubeera nga ndi mwabo. ekyo nno bw'ona okikkiriza n'okkiriza okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ojjako weesiime. kyava ayongerako n'agamba nti wa ta'lam, n'ekyokubiri n'omanya anna ma asaabaka, buli kyonna kyonna ekikutuukako lam yakun liyukhtiuka, tekyabadde kyakusoba. buli kyonna kyolaba nga kizibu, kigezo, kikutuuseeko, tekyabadde na nannyini kyo mulala yenna, kyali kikyo era gwe gwokifunye. so nga bwebuuza n'ekibuuzo ti bw'owulira nga gwe toyagala kibe nga kitobako gwe, ani gwokyagaliza? abanga omuntu omwana Adamu nga yakabeera mu lubuto lwa nnyina yakamalamu ennaku 12, Allah yamuwandiikako buli kyonna kyagenda okufuna. rizquhu, yamuwandiikako ebyenfuna bye. ajaluhu, didirwa anaava mu bulamu bw'ensi, na biki by'anaakola. saidun am shaqi, agenda kubeera muno mu nsi nga mulongoofu obanga mukyamu. ebyo byonna babikuwandikako ng'okyali mu lubuto lwa nnyoko. kati buli kyofuna olwaleero manya nti kyakuwandiikibwako dda, kati okifuna bufunyi. hadithi eyo yali ekomekerezebwa Maksad Allah sallam yagamba nti rufi'at al-aqlam, ekkalaamu Allah tabaraka wa ta'ala ezawandiika ssebe by'olina okufuna yasitulwa, tekyawandiika kirala. sekyo kyokka wajaffati suhuf, n'ebitabo ne bibikkibwako, fayiro ne zibikkibwako, kati olina kubifuna bufunyi, kubanga kiri kyabukka. wa ta'lam, manya oba omuntu n'amanya annama asaabaka, ti buli kyonna kyonna ekikutuukako lam yakun liyukhtiuka, tobadde wakukisobwa. wa annama akhtaaka, ate buli kyonna ekikusubye obadde olina kyolwanira ofune, okirwanira emisana n'ekiro, okola butaweera olabe ng'okifuna, lam yakun liyusibaka, tobadde wakukifuna. buli kyonna kyolaba nga kikusubye wali okyagala. mabegako eyo nayagala nnyo okusengako mbere kumpi ne mukulu wange Gowa, nalambulayo ngaowo walungi nnyo naye negombaoko nenwana nabe nga ntuuka tubeere kumpi awo, naye tuba tukyali mu kulwanagana naye mutadde ku ground nti omusajja mugamba agumiikirize, waliwo akajja. mbandi awo ku makyanga kubira akasimu, seeka salaamu alaikum, salaamu warahmatullah, omusajja wuno apima n'okusasula, bamaze okusasula nagamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, awo tewaali wange. nagamba nti mubutuufu guba tulwanye, naye lusi ku ground nentuukayo kubanga bonna basiraamu, ate bayagala nnyo mbeere kumpi nabo, bonna ne balwana ne bagezaako okubeera nga bamanyi ebyettaka babipagamba nti bakulwaza, kugamba bagira bamutwaliriza nannyini ttaka
paka lwe kyayitawo nenkakasa nti bwana gowa awo tewabadde wange allah bwakeereta ku makya nampe wange era gyendi. omubaka sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti walau mutta ala ghairi hadha, seruganda senga onoofiira ku mbeera etali eyo ey'okukkiriza nti ekikutuuseeko kibadde kikyo, ey'okukkiriza nti ekitakutuuseeko tekibadde kikyo, bw'onoofiira ku mbeera efaanana bw'etyo la dakhalta nnar, tewali kubuusabuusa, oli wakuyingira mu muliro. abange tukkiriza okugera kwa allah subhanahu wa ta'ala. abange embeera si nnyangu nnyo ennaku zino, naye tukkirize teri mbeera esobola tutuukako nga allah tabaraka wa ta'ala teyagitugerera, ate tuwali asobola kufuuka stumbling block kwekyo allah tabaraka wa ta'ala kyakuteekerateekera. aqulu qawla hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin astaghfiruhu innahu huwa tawwabur rahim. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. omubaka sallallahu alayhi wa sallam muzimu ku adhikari zeyatuyigiriza okubeera nga yaumiya tuzisoma buli lunaku eyo mweri. allahumma ay allah la mani'a, tewali asobola kufuuka kijinji lima a'tayta, eri oyo gwobasazewo okubeera ng'owa. abange embeera gyetulimu bw'oba nga olina by'olina allah yasarawo bikuwa. wala mani'a lima a'tayta, ate tewali asobola kuwa oyo gwoziizaako okubeera ng'owa. wala mani'a lima a'tayta, ate tewali asobola kubeera ng'aziiza gwosazeewo okubeera ng'owa. ne bwokola ebifaanana bitya nga allah tabaraka wa ta'ala gwobikolera yasalawo okubeera ng'amuwa n'obwomukola ebifaanana bitya. ne bwotambula kannaginaji namunye katambula ng'ekigendererwa kyo ogenderera kufa ebyono, tekisoboka. wala yanfa'u dhal jadd minkal jadd, awutira nnyo bagamba nti awuliza singa ate nza okutya, kubanga allah subhanahu wa ta'ala amaze okuwa sente ozirina, ebyobugagga obirina byonna, naye n'agamba nti wala yanfa'u, wadde amaze obikuwa tebisobola kugasa dhal jadd minkal jadd, ay la yanfa'u dhal ghina ghinahu, nannyini bugagga ng'abulina weebuli buli awo sente azirina azirabako, siyinza obutamugasa. tera nnyo okubuuza nti abange temulaba bazirina, naye nga mu butuufu beebuuza nti omusajja sente zaaki zaalina, alinga atalina nsimbi naye nga allah yazimuwa. ali awo mukogo awedde emirimu, tolina musanga ng'ayambaddeko n'ogaa nti mu butuufu musajja sente azirina. bw'eba mmotoka avuga buli obusinga okubeera obubi, abantu be waka be basinga okubeera mu nnaku esembayo, oba bwe baziza allah subhanahu wa ta'ala ku kigera kyakuwadde. wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, oba wenyumiriza mu kyengera allah kyakuwadde nga oba tobufaanana. olwo sheekhe wange allah yamujjula mulamu bwensi muno naye yagamba nti allah baakuwanga sente, allah baakuwanga ekyengera, ayagala nnyo akikulabeko, ng'ate hadithi ya mbaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam, allah baakuwa ekyengera yuridu an yara atharahu alaik, allah ayagala nnyo okulaba ekyengera ekyo kyakuwadde nga kikufaanana. kikufaanane. tulina ebiseera bwe twabangaliranga mu Kampala,
bwayimiriranga nga gwe basabye nti Abdul Hakim gwogenda okusaba kusente olwaleero wayimiriranga n'otunula bwoti n'otunula sayidi bwoti n'otunulira abasiraamu abasadde bwalamanyanga nti Lukumaani mwali nga ti alhamdulillah egyo emitwalo 5 wegiri bwatulula nga sayidi eno n'omanya nti eno waliyo Mustafa n'ogamba awo 5 wegiri banjagala emitwalo 30 umaze okubala onajja kuwa 5 n'oli akuwa 5 n'oli akuwa 5 n'oli akuwa 5 n'omanya nti awamu nnas abasigadde bwe banakwata olukumi lwabwe basajja battu so ngijja kuba ewedde naye olwaleero tunoolya naga twagala mitwalo 20 n'otunuulira abalimu ng'olaba mu butuufu onzise nina kutandikirawa kubanga nga n'abalimu nga bazirina bw'aba awaayo akwata mu nsawo n'amala okunoonyaamu 10 lwakuwa yalowooza nti awaggwe abangi basiruganda okodowalira mu mutima gwo wekodowalira wekka. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti waman yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi, bw'okodowala ng'ozirina n'ogaana okuziwaayo tolina mulala gw'okodowalira. Fa innama yabkhalu an nafsihi, okodowalira mwoyo gwo. Enkola gye mulowooza tuba tubasaba nsimbi tuma mu muzi waffe nfu oba weweerayo yatulwana nnyo kulanga tukyusa ekigambo ekyo tabantu tuwe mweweereyo zowaayo zeezizo. agenda maaso n'amaliriza n'agamba nti hadithi ya Ibn Abbas agamba nti wa'lam, seruganda buli ali wano manya, nammwe abakyala abali eyo n'abawulira obuwuliza batasobodde kujja mumanye anna al umma, senga abantu bano bonna ijtama'u bakuŋŋaana, ahlul ard, abantu b'omunsi bonna senga bakuŋŋaana ala an yanfa'uka, ng'ekibatuuzizza baagala gasa Mustafa balaba atambuza ebigere ebbanga ddene baagala kumugulira kamotoka. la yanfa'uka illa bishay'in qad katabahu Allahu lak, tebasobola zikufulira sente era bwe bazifuna n'akamotoka ne bakagula basobola okukagula ne kakulemera awo, kagula omwezi gumu ne kafa ne kabeera mu parking awo ne katandika okumeramu omuddo, ng'omanya nti emotoka teyaliye. wakadhalika vice versa, nabwo kitobe guli law anna al umma, senga umma yonna ekuŋŋaana, abantu bonna bakuŋŋaana ala an yadurruka, naye ng'ekigendeerwa kyabwe batudde bakupangira bakukose bakukole kye bakukola. la yadurruka illa bishay'in qad katabahu Allahu lak, Abubakar tebasobola kukosa, tebasobola. Lwaki ekaramu twagambye dda nti yakola etya, yasitulwa, ebikutuukako Allah yabiwandika nga bijja kutuukako, n'ebitaakutuukeko Allah yabiwandika nga tebijja kutuukako. rufi'atul aqlam, ekaramu zasitulwe zawandika ebinakwatako, ebyo bikwatako. wajaffat as-suhuf, ne fayiru zino ne babeeranga bazingako nga bwenzinza kitabo ekyo. byeggwa al imaanu bil qadari, okukkiriza okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ay Allah, inni mazimanze as'aluka ar-ridha ba'da al-qada, ay Allah nkusaba okubeeranga onzikiriza okusiima ba'da al-qada, oluvannyuma lw'okubaako kyogeze. edduwa nkulu bwe tuseruganda beeranga ogiyiga. Allahumma inna nas'aluka ar-ridha ba'da al-qada, ay Allah tukusaba okusiima oluvannyuma lw'okubanga otugeredde kyotugeredde. seruganda bwe tunaagaana okusiima tunoonye gye tusobola okuwangaalira, tufuneyo atali mutonzi waffe Allah atutwale atulabirire, ne mu nsi muno mwe tuwangaali atuveemu, tugende mu nsi endala tetusasobola okubeera nga tusiimira eyo ebyo byaliba atugeredde oyo atali Allah tabaraka wa ta'ala. njogera yakudaara kwa omusajja wattu, tosobola kufunayo katonda mulala, tosobola kufuna Allah mulala, tosobola kufuna nsi ndala, olina kuwangaalira wano
nolwekyo siima ekyo ne tukikola ne tusiima nti bwe tutyo Allah tabaraka wa taala bwe yagira tugenda kuwangala mirembe. Ekisembayo ku nsonga eyo yennyini kyekyafaayo mu kiseera ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyomukyala sahabiya bakeera enkya ku makya nga Allah abagezesezza n'omwana waabwe alwadde. Omwana bwe yalwala n'omujjanjaba nga kibasobola, era omusajja n'atambula n'agenda ku mirimu gye, mukyala n'asigala n'omwana we waka. Omukyala bwe yasigala n'omwana we waka n'atabuka. Omwana bwe yatabuka faqada alayhi al-maut, Allah tabaraka wa taala n'agira n'amujjulula mu bulamu bw'ensi. Bwe yamujjulula mu bulamu bw'ensi, omukyala ono yamukyala mugumu nnyo ate nga mutya Allah subhanahu wa taala. N'azinga omwana we, bwe yamala okumuzinga n'amuteeka mu buliri bwe n'asirika. Talina neiba gwe yategeeza, n'omwami teyamukubira kasimu. Abakyala abazaala mukiwulire nnyo kino. N'asirika, akaseera katuuka, omwami akomawo waka. Omwami akomawo, bwe yakomawo waka, omukyala n'amwaniriza mu mbeera omukyala gy'ayanirizaamu bbaawe. Sitegeeza abaleero, nentegeeza abakyala abo Allah tabaraka wa taala mutuufu bye yasiima. Yayaniriza bbaawe mu mbeera zonna ezeetaagisa. Omusajja okumanya omukyalo ono yayaniriza bbaawe mu mbeera ez'enjawulo, omusajja yeerabira n'okubuuza omwana we, tuwanga omwana yaali atya, okusinziira ku kwaniriza omukyala kweyanirizamu bbaawe. Byonna ne biyita ebyayita. Bwe bimala okuyita, ekiwejjowejjo omusajja abuuza omukyala we, tuwange maama gundi omwana ali atya ye? Abakulu babitegeera. Omwana ali atya? Ati omwana alhamdulillah. Nga sirina kubuulya bya mwana, sooka obuulye bino. Senga naibawo akwazika kyakwazise kyaha tugambe kya kooti, nze ntera kweyabuza kama kooti sigalina nnyo, tugenda okuwasa ekooti eyo. Ekiseera ne kituuka, nannyiniyo n'agikusaba ng'agyagala, yagikwazika. Olina hesitation yonna nti n'agikuddisa siigikuddize? Nagambye mukyala wange ekyo kisoboka. Omusajja yanjazika ekooti ye, agyagala, agisabye, kati nze njiremera ntya? Nina gimuwa bwino njimuddiza. Nagamba bwe kiri bwatyo, bwe kito bwe kiri, nti ye njimuwa buwi. Nagamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, anti mutabani we yafudde. Subhanallah, subhanallah. Sahaba kyamuyitirirako, nagamba mukyala gwe oli muki, ng'oli muzibu, n'okola byonna by'okoze nga tombuulira kufa kwa mwana wange. Namugamba nti ate buzibu ki? Nannyini mwana yamututte, kati ate buzibu ki? Kati kisoboka. Musajja wattu agamba kangende nkuloope eri omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Bw'atyo atina adduka agenda eri ow'ekitiibwa omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, amubuulira majara, byonna nga byatambudde. Nembisiga okwewunyisa, daba omubaka sallallahu alaihi wasallam kyeyamuddamu, yaga nti awa gharastumul layla, towange sahaba munne wange, towange omukyala mwatuuse n'ensonga z'obufumbo mwazingiddemu? Qala na'am, n'agamba nti ye, okumanya omukyala muzibu. Yalowooza nti omubaka agenda mugamba nti mubi nnyo,
nanga oh masha Allah barakallahu lakuma fi lailatikuma Allah nsaba abawo omukisa mu kiro kyammwe ekyo byonna ebyatambudde Allah bibateekeremu omukisa. Nagamba nti ate ekiro ekyo bwe kiba kyatambudde bulungi omukyala n'afuniramu olubuto omwana oyo mumuzaalanga tembangako kimumukolera kyonna mumuleetanga wange. Bwe gutyo bwe gwali sallallahu alaihi wasallam munnange ekiro ekyo omukyala yali afuniddemu olubuto. Era bwe yazaala omwana olwamusula ku ttaka bwe pa n'amuddusa eri omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam amukoleko kye bayita tahanik. Bw'atyo n'amugayiza entende n'amuwa ku malusu ge. Omwana yavaamu be bamu kubaagasa ummeeno okukamala. يقول جل جلاله في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب نبيك منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين